omubaka yenna bagenda kukuba okusinziira ku bye wayogera ne kakati byokoze kuba minzaani egenda etambula abalonzi bano batuteeka ku minzaani saagala abantu bakyerabira omanyi mu Uganda wano obwerabize buyitirivu abantu beerabiranga bolaba mbizi za mu nsiko kakati bwe tubanga okulonda okwaggwa twayina eyali owookubiri kati ng'eyali owookubiri gw'ogenda okukutulakutulamu okola abookusatu n'abookuna n'abookutaano ekyo kabonero akalaga nti kati tujja kusinga oli eyasinga ne wabaawo enkyusakyusa mu mateeka eziba zeetaagisa ne zitakolebwa naye ne baleeta ate ezibadde tezeetaagisa naye mu nsonga zino ez'obufumbo osobola okukola benchmark processes n'ogamba ewalala kiri kitya nze nabadde ndowooza nti ebyetaaga okukyusa kasita owangaala n'omukyala ewaka ne bw'oba tokyalangako waabwe ne bw'aba tamanyiddwa wammwe naye ne muwangaala emyaka egi esatu afuna marriage certificate ano nanone edda nga waliwo be twayitanga ba one night stand nti omusajja ajja yiggamawo nkuba naggamawo nkuba katono n'akola kinadduka n'agenda kati abavubuka baayiiya tebakyali ba one night stand yakukulusanya ebbanga lyonna nga ate tewali na kiddako paka gwe lwodduka obufumbo buno si kinyumu okubeera ng'ofunye ebbaluwa baga otajjukirako gye wava oyinza obutamanya gy'ogenda ndi ne Honorable Fred Mukasambide Kanso tutunuulira ensonga eziyabula ku Lwokuna yalutuwa abeera wano kigambo ku kigambo nga tubiyitaayitamu tubitemaatema n'okwongera okuba nga tukubangula gwegwo kubanga onoonya oluguudo lwogamba nti kati kale batuweeyo olwa leeni 5 leeni 6 bw'ogenda eggana Kwame Nkrumah edda ennyo ye yazimba oluguudo naye munnange bw'olaba oluguudo olwo na buli kati lulina leeni zaalo nga 8 toyinza dwawula ku nguudo z'e Bulaaya naye nga yalukola dda nga ffe tetunaba kuzaalibwa nga n'abaatuzaala tebannazaalibwa ate tulina oluli likodi ekyasinza okuwula ebbeeyi mu nsi yonna bantaganjula ebyafaayo nguudo ezikyasinza okuba ez'ebbeeyi ngamba Kampala n'engamba tisibanga nsomedde iremoni agenda okulaba nga bitabo bya nsi yonna nzigambye ate kakati wakakati kale tubadde tutanze okulaba ku zi flyover naye flyover ezo zijja kuwangaala ffe nga tukyaliwo naye bwe tunaaviira mu nsi muno olw'okuba ezisinga balinga abawanise pulastika waggulu eyo oliwulira pulastika asusse ali eyo waggulu abantu kwe bayitira bagamba enguudo ziyita waggulu ab'ebigere tuyitawo naye ndowooza kakati abamu balowooza volume of government spending naye ne quality ey'ebintu ebikolebwa omutindo gw'ebintu ebikolebwa mu ssente za gavumenti omanyi pulezidenti ze namulaba yatamibwa ddala kati amanyi nti ye ekintu kyonna ekikolebwa gavumenti baba bamubbye ye yennyini President Museveni abatuwuliriza nze ebiseera ebimu omwami ono ngenda ne musaasira omanyi nti ye alinga ali ku ludda oluvuganya mu gavumenti President kyava byekwatiramu kati muli ali kati kyovulaba abiwa bajaasi kubanga ogenda n'olaba abajaasi at least bo baboggolerwako naye bano balina mairoodi bano balina injunction balina ki tebakwatikako naye bali anyoleraawo so n'olwekyo eggwanga likyali mu kaseera kazibu tulowooza nti watagawo ekyenjawulo ate bino ebintu ebeera goodwill muyina okwongera kye bayita national spirit si kituufu nti buli kimu kijja kukolebwako mateeka gokka waliwo ebintu ebirina okukolebwako olw'enkyusa y'empisa ey'omu nsi abantu ne batandika okwagala eggwanga lyabwe nga bulubi buva ku muntu kuba kati tulina kye tuyita the death of national spirit tulina ebintu mu Lungereza kyewandiise schadenfreude oba epicalicase nti abantu kati akutunuulira naye ng'agamba agwa era ne bwe muba muyina embaga nga musanyuse nnyo munyumye nnyo munnayuganda takwagaliza kirungi ateekako nti it will end in tears kwegamba okugamba nti nkwagaliza buwanguzi kati bannayuganda beekyawa tebaagaliza bannaabwe birungi so eyo national spirit eyo yafa tebalabanga baali bavuddeyo ne patriotism naye nga nkubuulire the biggest patriotic step the president of Uganda needs to take is to leave power ng'ate tewali asobola mujjako omanyi kati bw'okola ekintu nga tewali asobola kikkola
enduulu zokka n'eŋŋoma eziyinza okuvuga ku buli kyalo balonda gwayagalizza obuyinza nga buli ballot box afuna 10 ku 10. Nkirabyeko mu mawanga amawanga gonna nga kikoze teriiyo ggwanga nga president yavaako bulungi nnyo eggwanga eryo ne ligaana okulonda abantu be baayagala. Okay, wano Kenya kyaliwo Moi yagenda okuvaako naye teyavaako bulungi. Pulesa yakula Golden Bag scandal biki kati bwe yaleeta Uhuru abantu ne bamumma obululu naye ebbanga lyonna tewali yamukwatako era yafa ng'ayina obuyinza bwe olw'okujjukira kiri kuba osigala bakuyita father of the nation ne bwe batokoze etteeka ya father of the nation act abantu bo bennyini beekolamu etteeka mu mitima gyabwe erikwagala ne tutandika n'okulamaga nga tujja lwaki tulo okulaba. So n'olwekyo nze ndowooza nti ekyo kibaako entandikwa. Lwaki nkyogera? Omukulembeze yenna bw'alwa ku bukulembeze focus abantu bagijja ku bukulembeze nedda ku tribe mwava. Kati ate bwe yeeyongera n'abeerako nnyo kati ne ku tribe bavaako ne batandika kutunuulira famire. Kuba kakati tokyayinza kugamba nti Abanyankole be batufuga. Abantu batandise okutunuulira famire yokka nga yo bagisingolinzawo mwatukola kino kuba kakati toyinza kugamba nti bonna basanyufu ng'eriyo n'abawambibwa okuva e Kenya ne basibibwa abo nabo baveeyo. So kakati toyinza Dr. Besigye ne banne tebayinza kugamba mbu tuli mu kintu kati tebikyali bya tribe biri bya family. Waliwo omukulembeze omu Obafemi Awolowo okuva e Nigeria naye olwokuba yalwako ng'akulembera ekisinde yatuuka ekiseera nga bwe yeekalakaasa nti Abanigeria babaliddeko sente z'amafuta agenda okukebera emabega nga bayoluba banne bokka be bamuwerekera kakati ng'olwo si Nigeria nti yonna yeekalakaasa emuwerekedde. Wano ne Oginga Odinga taata w'Ono Raila naye yennyini yeekalakaasaako yagenda okutuuka eno nga naye bajaluwo banne bokka be bamuli emabega. Abantu batuuka ekiseera gwe ne bakutunuulira nga tribe kati ate bw'obeera ng'owezezza emyaka nga gwe na mwana ng'okulembera ne bakutunuulira nga famire. N'olwekyo ekikolwa ky'oyinza okukola ekikomyawo national spirit kibeere eki gwe kuvaako n'olaga eggwanga waba eriyinza okulaga nga Nyerere bwe yakola era osigala oli father of the nation. Awatali ekyo ekisooka obeera ogenda kuwangula era kuba president kubanga tukimanyi okujjako ng'omuntu alimu obuzibu mu kumanya omanyi bulungi nnyo nti kino kyekigenda okubaawo ng'okulonda kuwedde. Ekisooka abadde avuganye ennyo ow'amaanyi kwaka akaseera bwe balangirira ebivudde mu kulonda poliisi ejja kuba yeetoolodde amaka ge ng'emukuumira omwo. Ekyokubiri nga balangiridde ono aliko banne bonna be yalonda babale obululu babulangire nga bamulangiridde nti era yasinze era ng'amagye geetoolodde ekibuga kakati nga bannabyabufuzi alabika okuleeta akacyankalano yenna nga poliisi yeetoolodde amaka ge. So n'olwekyo tumanyi bulungi nti kyekiribaawo ekyo nga kimaze okubaawo ekyamazima si kituufu nti kitegeeza nti emirembe gijja kuba gyeyongera bweyongezi mu ggwanga. Wajja kubaawo obutali bumativu wadde nga busobola okufufugazibwa naye ebbanga lyonna bujja kusigala nga bwe buli. Honorable wootuukidde tagulule ku nsonga zino z'amateeka. Esooka ye nsonga y'okuba nti essaawa zino essiga eddamuzi enkola gye likolamu emirimu finance okubanga likozesa obudde obutonotono tulabe abasibiddwa ne bafuna obwenkanya beeru ne zijja naye kiringa ekisinziira ku muntu maanyi g'alina. Aba oliawo waliwo abalowooza nti bw'oba tolimu lwa serebu beeru oyinza ogifuna ku myaka 7 ng'ogyebase ku alimaani. Ekyokubiri enneeyisa n'enkwasaganya y'amateeka nalabye ne mukulu kanso Ssemakadde nga naye awandiika ebbaluwa eri Ssaabalamuzi Alfonso Olunyeddola amugamba nti ayangu abeereko kyayinza okukola kubanga kaakati ye byalaba mu mateeka biringa ebirinako aga nti ono yayinza ono bw'alagira nti kino nga kibeera amateeka tegeetengeredde. Then n'ensonga eyo gye tulabyeko mu Daily Monitor ku ddaala lya Ssaabalamuzi okutuusa ku level edduka eggwanga kati ate ffe bakyenjenje ng'agamba nti obulamu bwe bubadde mu kutiisibwatiisibwa ssaawa yonna nga bamugamba oyinza okuvaawo tujja kujjawo. Saba otukubiremu tooki bino byonna kiki
n'okusomozebwa Ssaabalamuzi kwayolekedde oba yisibwa akiraba akatonga gye mbaddeko pulezidenti w'eggwanga olw'okuba nti afugidde ebbanga ddeneko ekyamazima buli muntu ateekeddwa ali mu ntebe kati mu kifo kyonna w'oli ogenza okigendamu nga ye pulezidenti wa Uganda kati tewaliwo muntu yenna ali mu kifo nga pulezidenti w'eggwanga yamusangamu so kitegeeza kakati bonna bamulabanga yeye kakati ate kyolina okumanya nti obukulembeze obwo bugabanibwa tabeera nabo yekka kakati bwe butuuka ne bugabanibwa ababugabana baba n'emitendera egigabana obuyinza bwe okugeza bakwano be abanywanyi abaana be abako kati n'abanywanyi baabo kati ne bakada kakati buli agabana obuyinza atandika omufugirako kati obukulembeze butuuka ne buteekebwa mu kasero okufuga ne kutandika kakati okufuga kuno kubaamu emitendera mingi bw'otunuulira omulamuzi buli mulamuzi amanyi bulungi engeri gye yafuuka omulamuzi era olunaku lwe baamulonda mu bulamuzi ewaka akabaga kaaliyo akajaganya nti afunye omulimu ogw'obulamuzi kulika era mu kabaga akategeera bulungi nnyo ani aba yabumuwadde edda yabeeranga Judicial Service Commission era Judicial Service Commission pulezidenti w'eggwanga yagaananga abantu nga yebalonze ne baddayo ne bamugamba nedda ono ffe gwe twagala kijja kiti ategwa okubeera nga ono yasobola ebisaanyizo Judicial Service Commission ngemugamba explain lwaki ono asobola ayina ebisaanyizo ate ogaana abeere omulamuzi era ebilumu byamulema nga abalamuzi ne bamuyitako ne bafuuka abalamuzi era bamukaluubiriranga nnyo saawa eno tuyina ekiseera ekizibu nti tuyina n'abalamuzi kati nga bakaada nga naye abamu ye yabaweerera abalala nga bawummula magye abalala nga babadde baminisita ne bawummula abalala nga babadde mu bibiina by'obufuzi nga beesimbye nawo ne bakubisa posita ku tiketi ya NRM ne bawummula kakati abantu abo bonna bw'oba ng'oddamu ekibuuzo to whom do you owe allegiance bw'ozuukuka ani gw'oyita mukamaawo ojja kugenda okulaba nga ekibuuzo ekyo kiddibwamu naye nga ansa evugira wali mu State House bwonna waba yasuze bwaba yasuze entebe waba entebe banga tasulayo waba yasuze wano mu tawuni oba lwakitula oba kisozi kakati kitegeeza nti ekitongole ekiramuzi kitandika okuba nga tekyetengeredde omanyi nze nina ebintu bye ntunuulira kakati omulamuzi ono Justice Kisakye okudduka mu ggwanga ekisooka abadde n'okwemulugunya ku bintu bingi omusaala gwe n'atandika okunoonyerezebwako n'atandika okukola ki naye yasaba n'okuwummula ne bamugaana nasaayo n'emisango ne gigaana okuwulirwa kakati njagala okutegeeza bw'akugamba nti abadde asemberedde kuttibwa si kyangu gwe kuwakana lwaki adduse kubanga ekisookera ddala abadde alwana nga naye balwanyisa ali nabo wano ate nga bamaanyi omanyi bakugamba tosobola kuvuma goonya ng'ate akabina kakyali mu mazzi olina kubanga ogaviiriddemu ddala olwo n'olyoka otandika okugyolekeza ebigambo kigonya gwe ontiisatiisa kakati abadde alina kudduka pulezidenti wa Uganda avunaanyizibwa okukola enteekateeka eteekawo okunoonyereza okwannamaddala ku nsonga ya Justice Kisakye si kyamu kubanga si munnabyabufuzi tabaddeewo yadde n'ekibiina ky'ebyobufuzi kyakontana nakyo abadde musiga erirowoozebwa nti era terina ludda si nsonga oba lirina oba terikola ki naye ffe mu mateeka gonna ne mu biwandiiko terina ludda omuntu oyo waatuukira okudduka mu ggwanga weetaaga okubaawo okunoonyereza okw'amaanyi kuba eggwanga lino libadde terina bulungi bantu balimu exile kakati batandise nga basigaddamuzi kati tulina omuntu agenze mu exile ekyo ekintu tosobola kukitwala nga kyamuzanyo twagala kutegeera ensonga yoona eri kuki omusango gwe lwaki tegubadde tegusalibwa teguwulirwa mulamuzi mulamba kakati olaba kikuttoono olwo abantu bameka kati abadduka mu ggwanga
nga gwe bakuvunaana ttaka lyo. Nze mbadde neetoloola era nkyetoloola ebitundu bya Uganda ku nsonga z'Abanyarwanda. Natuuka mu kitundu bakiyita Baale e Kayunga. Omanyi Kayunga muwulirako Kayunga. Waliwo eri bayitayo Baale ng'abantu badduka nga bulaba obutulume. Nga bwe balengerako katono nnyo ku muntu eyeekuusa ku RDC, ku poliisi, misinde, babakanga ng'abakanga obusolo bw'omu nsiko. Babatulugunyiza, tebakyayina ddembe mu Uganda. Era nze ndaba pulezidenti w'eggwanga agamba twaleeta emirembe. Genda Baale pulezidenti. Oyita abantu baayo abeekanga ne bw'oba ogambye bugambi nti waliwo omusajja oli gundi ajja. Ono gwe bayita gendayo pulezidenti wa Uganda. Olaba abantu abo b'osobola obbannyonnyola nti waleeta emirembe. Ensi kati etandise okufiira ddala. Naye tamanyi. Why? Because abalina okumutegeeza balina kuva ku byalo baateekayo baleeta information. Kakati okugeza Diso aleeta information netuukira ddala mu kitongole ekibulira pulezidenti ebigenda mu maaso. Kati bw'abanga Diso yeenyigidde mu kubba ettaka n'agobako abantu, eyo lipooti egenda kujja. Oba bw'abanga RDC ne Diso balina omugagga gwe bakwatagana naye ne bakola. Ebbaale omusajja yasiba sseŋŋenge, ekyalo kiramba n'agoba obutulume. Nasangayo abantu abaŋŋamba nti ffe Honorable Mbidde ebigambo tubikooye, tubuulire ky'oyagala tukole. Kuba n'ente ze tulina tukirina mugaso gwazo. Tugulemu ebyuma tukole. Abo bafunye mentality ey'omulwenda ey'okwekyawa ne bayamba President Museveni awambe. So n'olwekyo njagala okubategeeza bino tetubitwala nga bya muzannyo. Tubitwale nga nsonga nkulu eyeetaaga pulezidenti atunuulire. Abantu babakutte kakati obadde oyogera omukyala bamumye beyiro. Mu Uganda muno ssemateeka wa Uganda agamba nti gwe nga tonnaba ndoza articles 28 23 zigamba nti gwe ne bakukwata batya ne bakusanga nga omanya Abaganda balina gwe bagamba gwe bakwatira mu kituli yabo mu ne bakusanga n'ekyobbye kooti bw'eba tennakusalira musango ogwo obeera innocent paka nga kooti egusaze obanga gw'ogukkiriza. Kitegeeza nti bw'obanga ddala kitegeeza toyina musango paka nga gusaliddwa ne gukusinga, oyina okuba n'eddembe ery'enkanankana ly'abantu abalala bonna mu nsi abatalina misango. Kyekitusabisa beyiro nti owoze ng'ova bweru ng'abantu abalala bonna abatalina ki. Tufunye ekiseera emisango mingi Semogerere versus Attorney General, Kizza Besigye versus Attorney General, ne bakolera ddala ne Constitution Bail Guidelines nga ziragira ddala ogenda Magistrates Court Section Magistrates Court Act eteeka erifuga Magistrates Court Section 77 n'endala. Ebyo byonna bikulagira ddala nti omuntu ateebwe awoze ng'avaawa bweru. Okujjako nga okubeerawo okwebweru kiraga nti alemesa okunoonyereza kwa poliisi. Okugeza singa ddala ye DPC oba kitegeera ati singa ddala oba kugamba sijja obanga omusango gwe yazizza gubadde gwekuusa ku violence nti olumuta agenda kukwata afufuga zaatandike kutta abantu abatuwa obujulizi. Naye omuntu gw'osanze ng'atudde waliwo nno ne kooti emu gye nalimu olumu nga baganye nti abazze okweyimirira omuntu gw'ensabira beyiro mbu bavubuka. N'olwekyo si bantu bagundi. Ningamba mwe mulowooza omulimu gwa surety kuboggolera accused ono akomewo mu kooti oba kumulaga myaka gye muyina akomewo mu kooti oba kumujjukiza. Kati ku bonna omukadde n'omuvubuka ani asinga okujjukira amangu? Omulimu be bagusobola. Era kooti kyanyamba yakkaanya nange naye kati tulina obuzibu. Abalamuzi baafuuka nga bo bennyini talina nsala gyawa nga tazzeeyokko mu ofiisi ye. Era kooti agigamba nti mulindemu akuba akasimu. Bwe bamugamba abo tobata waakiri muwoza ne muteeka authorities ku mmeeza na buli kimu n'agamba kale nja kuwa ensala yange nga 22 era bamuzzeeyo. Wabeerewo kagaapu awo nga 22 mugenda okudda nti omulamuzi yagenze mu workshop era ne bamuzzaayo.
bagenda kwegamba ekitongole ekiramuzi kigenze kifiira ddala kubanga kati kiwuliriza bakulembeza ate abali mu gavumenti. Omulimu gwa DPP si kusingisa abantu misango. Si gwe mulimu gwa prosecution nedda. Omulimu gwa prosecution kuteeka justice mu nkola ddala gwe bagamba nti wakubye omuntu n'omutta ne bakukyajinga mada ddala kituufu ekisooka wabadde n'ekigendererwa afe oba bwamukubye oluyi ye yennyini oluyi lwe lwamuse oba yabadde n'omutima omuntu bw'omukuba n'agwa ku mabbali g'oluguudo nga waliwo amazzi feesi n'agiteeka mu mazzi yadrowuninze oba wamusse n'oluyi. Kooti zirina okunoonyereza ebintu bingi kubanga gwe eyamugamba envaako n'agwa wali ate n'afa tewenkanankana naye awagala jambiya kumala wiiki ng'ayagala kutemako omuntu mutwe. Oli ekigendererwa kutta gwe ekyabadde kigendererwa sikola ki kimusobola kubanga mwenna muli basi kyekimu ffe kyekitutwala mu kooti kyekireeta prosecution kyekireeta n'omulamuzi asale nga tuleesa obujulizi. Naye kakati ennaku zino omuntu kasita bamutwala mu kooti abantu beeteeka mu mbeera eyagala okulowoozesa abantu nti ddala yakikoze. Ekiki ekyo abatuwuliriza abeera tannaguza ate olaba kati gwe kankubulire muganda wange wagambye nti wasse omuntu ne mu kooti n'ogamba kituufu nasse teyinza kuwa nsala saawa eyo. Abalina okunoonyerezaako yo kooti ate eyina era okunoonyereza. Oyinza n'okuba oli mu kwogera ng'oli kiralu gwe nga tomanyina kiriwo. So n'olwekyo balina okukuteeka tulina amateeka agasalawo oba omuntu mulalu oba si mulalu era ffe tukisalirawo awo mu kooti titwetaaga ddwaliro tulina ruluzi ze tugoberera okumanya nti ono abadde mulalu. Ffe tusobola n'okumanya oba oli muntu wa ddala wobayita reasonable person oba oli mutooletoole. Ffe tusobola okukirabira mu kooti tulina obutendeko obwo. So n'olwekyo ebitongole esiga eddamuzi ligenze lyonooneka kakati litandise okufunamu abadduka. Bino byaliko Burundi. Burundi waaliwo abalamuzi be baali bateekeddwa okuwa entaputa ya ssemateeka eraga nti former president era Laurent Nkurunziza ali eligible for a third term. So nga ssemateeka n'endagaano ya Arusha byali biteeka ekkomo ku bisanja ebi abalamuzi ne babagalira awo ne babagamba mukole mangu entaputa ng'eraga nti omusajja ono ayina ali eligible. Abalamuzi abamu ne badduka mu nsi abasigalawo basula bawandiika ekiro era ne basoma naye ebbanga lyonna twagenda okulaba omusajja ne bamuwamba Tanzania n'emuzza Tanzania ne Uganda ne bakolaakola ne bamuddiza ku ttaka kati yafa naye tetumanyi bulungi oba yafiira ddala ebya covid kuba yali musajja w'amaanyi. So n'olwekyo tetwetaaga kuteeka ggwanga mu mbeera efaanana bweti. Pulezidenti w'eggwanga olina obuvunaanyizibwa okuvaayo kuteekebwa akakiiko akanoonyereza ku nsonga za justice kisaaki ate awulirizibwe. Akakiiko ako ne bwe kanaagenda ebweru gy'ali okumuinterviewinga twagala awulirizibwe ensonga ziteekebwe ku mmeeza. Weewaawo katunki obaka buno katono nnyo honorable. Kale ndoza today honorable tukyuseeko ku bwanga tugendeko ku politics ono waffe bali tubavuddeko siga eri okusatu. Kakati lunaku lwali tulaba ekitalabika abasuubuzi mu katale ak'e Busega bafubutudde omubaka waabwe nga ne Nabbugi tamufungiza. Okumanya kino kisusse nawo tulabye nako abamu nga bamusikaasikanya amasuuti ndowooza musajja ate essuuti ebasinga mu bulungi yandiyetaaga omutunzi. Abantu bamugambye nti kano si kaseera ka byabufuzi naye ndabye obusungu badde bungi baddemu of course banna abagambye nti emidaala tegyagabiddwa bulungi. Fena tujjukira e Busega akatale kajjiddwako ke tubadde tumanyi wano mulaawo ndifa bava e Butambala ne Masaka. Kakati awo ne badde mu katale akapya akazimbe naye si yo asoose. Babaka bangi tuze tubalaba nga bawerekerwa abamu ebigambo abalala ebikolwa kubasikaasikanya. Kino nga kireeseewo okutya waliwo ekitakoleddwa nga kireese abantu obusungu. Eyo ensonga bw'oba ogimaze nze ojja kuyitira awo ontangaaze ne kweno olunaku olw'enkya tusuubira okubaako ekibiina ekigenda okulangirirwa. Bino si bya kuyisaako buyisa. Bannaffe aba DP block ne kamisona wa parliament
saa zino tugambe nti w'ekibiina kya National Unity Platform wadde bo baamwegaana agamba nti alina kyagenda okulangirira naye emikisa mingi tuyinza okulabayo political party empya okusinziira ku nswerezo ku kisenge tuli awo aba PFF nabo bwe bali kibiina tekinaba kubugumya Mboge ne omu ku bannansangwa kati ate ali ku meere 2-2 tuyingira 2-2 era tufuna ekibiina ekyamaanyi kudda oluvuganya tetuli mu kwekonfuzinga njogerera no ku ludda lwabo abali mu nteekateeka emabega wa kino sebali mu kwekonfuzinga omuntu ono agenda kukwata kkubo ki naye tutandikire ekikali ak'ebusega ekisookera ddala kaseera ka ntwala okusaasira mwami ow'erinnya onale Mukasa ku kizibu ekikutuuseeko omanyi bagamba enkuba tetonnya ku bbaati limu etonnya ku gonna ekintu ekikolebwa kati kirimu okujolonga abakulembeze era siina nsonga lwaki nyinza okisanyukira ne bwe mba nzikkaanya naye ne bwe mba sikola ki sikkaanya naye ebintu ebyo abakulembeze nnyongera okubawa okubakubira omulanga mulekera awo okwagala okuleeta abavubuka okujolonga abakulembeze osobola leero kireeta oyinza okusanga nga ne mwami Mukasa yali akireeseeko ku banne abantu abo babeera babyagala naye omanyi ffe batugamba nti gyotega amaggwa bakugoba gyodda abavubuka mbawulidde ku katambi akakatambula nga balina mugamba nti tokakuba kakati nga tebamulaba nga mukulembeze effe ekituleeta mu bintu bino situba tetwenoonyeza byaffe okujjako mpozi nga tulina mululu naye ekyamazima byaffe tubirina mwakolamu si kituufu nti tuba kubanga kakati buli kintu buli muntu bw'oba okulu olina ebintu byeyagala okubeera mu bukulu ti mu future njagala kubeera ki kati ebintu ebyo tubiri kati bye tusinga okwagala just kuyamba balala oba katinko nga ne bw'otabifuna tobaako nnyo kikutuukako kiri awo kubanga ne bw'oba wasoma oyagala kubeera looya kati oli looya oba wasoma oyagala kubeera na byabugagga kino nakino ketubirina tosobola birya by'olina n'obimalawo olyako nga buli lunaku oyagala kulya essowaani z'emmere nkaaga ate nga tubijje mu kino tusobola so n'olwekyo tuyingira mu bintu bino olw'okubanga twayolesebwa nga bw'osanga omusajja eyasoma obwa yinginiya naye n'amaliriza nga pasita abeera yayolesebwa ye kubuulira ki kati ebyobufuzi bino tubirimu mu ngeri yakwolesebwa naye ekyamazima waliwo n'ababiyingidde nga banoonya byakulya kati abantu abo boonoonye omutendera n'omutindo gw'obukulembeze mu Uganda ffe edda bwe twali tukulanze mu primary eyo Kiziba naliko kwaya liida owa primary wali muyimbi nga nnyimba era netuyimbira omugenyi omukulu omugenyi omukulu yali mukulembeze nga ne tuyimba tunaye bibi ya Lusinga n'ebimu ne tutumanyi nti nno bya Luzungu kyokutta ekyo kyoyimba omugenyi oyo gwe twayimbirako ye sekandi ffe tuli mukulembeze nga ffe tuli mu primary kale of course nti yatuuse okuvaako nga katutuuse n'omwesimbako naye ekyo ng'okivuddeko twabanga n'ebintu bye twegomba ku bakulembeze abe byatuyingiza n'ebyobufuzi kakati si kyangu mwana muto alabye ku mwami Mukaza nga bamutwala ayinza kwegomba kifo kye mwali so tugenda kutandika bakiwewudde batandise okuwewula ebintu ebyo ate mu ngeri eteetaagisa mu ggwanga lino kakati njagala genda ku mutendera gwa ebibiina byeyogeddeko saagala twerabire nti omulimu omukulu gwe tubadde tulina mu ggwanga lino kuteekawo bukulembeze obutali nga buno obuliwo nga tugamba nti buno buli kibi kye bakoze ffe twagala kuteekawo obukulembeze obutakikola era nga buli kirungi kye bakoze twagala ffe bwe tuteekawo obukulembeze bwaffe bukikuume bwongere nako gwe mutendera era nga tubadde tulowooza nti tulina kuyita mu kuggyako gavumenti eno eriko mu kulonda ffe tuddeko
ekyo kyekigendererwa ekiri primary. Saagala abantu bakyerabira. Omanyi mu Uganda wano obwerabize buyitirivu abantu beerabiranga bolaba mbizi za mu nsiko. Omanyi embizi z'omu nsiko ze zisinga okwerabira. Era batugamba yo eyina memory span oba obujjukizi bwayo bwa seconds 8 gwokka. Embizi kyova olaba nti empologoma bw'eba egigoba emanyirawo nti eno mmere yange yakulya kubanga yeerabira mu sekendi 8 eba yeerabidde nti waliwo agigoba era webagisanga. Naye kakati bannayuganda batandise okufaanana embizi z'omu nsiko mu kujjukira. Memory span yaabwe yeerabira mangu ekintu kye tuba tuliko omulamu omukulu kukola alternative government. Kati naye babatwala ne beerabira ne batandika emiggundu egy'enjawulo nga bw'ogitunuulira kiraga nti gigenda kuwamba kintu kirala si gavumenti kubanga gyekutuddemu. Kakati bwe tubanga okulonda okwaggwa twayina eyali owookubiri. Kati ng'eyali owookubiri gw'ogenda okutulamu okola abookusatu n'abookuna n'abookutaano. Ekyo kabonero akalaga nti kati tujja kusinga oli eyasinga oba tugenda kwabuluzaamu obutini bwe twafuna. So nze nga tonnandaga omanyi bagamba nti waliwo kabaka yagenda n'atuma abakozi be ababadde bamukolera mu nnimiro n'abagamba nti kaakati munsombere kasooli oyo buli omu amupakire mu kutiya lumumaliriza nja bawummuza nsooke muwummulemu munkoledde nnyo. Abamu ne basomba ekkutiya buli omu n'aziteeka ewuwe abalala bo baateekamu bisaaniiko mbu bye bitazitowa. Era bw'amala otunulira amakutiya buli omu asimbye ku maaso g'ekkutiya ze tebamanyi kyagenda bagamba. Kabaka yabagamba bugambi nti nayagadde bbawa kasiimo kati buli muntu ekkutiya z'osombye nze kuwadde genda weekulaakulanye. Abasombezza amaanyi nga bajaganya abasombye ebisaaniiko nga balowooza nti bafere bamufeze ebisaaniiko yabibawa ne beeferamu. Abasombye kasuuli na kati bagagga. Kakati oludda oluvuganya tuli mu kusomba. Ebbanga lyonna okuva kulonda okwaggwa tubadde tusomba. Ebbanga ligenda kutuuka mu kulonda okujja ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 balangirire owulire ebisaaniiko ne kasooli kubanga tubadde tuli mu kusomba. Olunaku olwaleero twandibadde tulowooza ku binaava mu kulonda nga twegatta dda ati parliamentary level ne tukyusa mu tteeka erironda electoral commission. Wano mu Uganda nze nasoberwa. Omanyi bw'oba oyagala okulinnya omuti ng'oyagala kubeera ku muti waggulu olina kuyita mu kugulinnya ogende waggulu. Era y'omu Nigeria agamba nti if you want to be at the top of a tree climb the tree. Simple. Tewaliyo kintu tewaliwo ngeri ndala yonna. Tewali kubo ddala. Tewali. Singa tubadde twagala balangirire nti ffe tusinze kubanga ekyamazima ebbanga lizze nga tulowooza nti abantu bazze basinga President Museveni naye nga tebabalangirira. Tuba tuyina kukola ku ngeri gye tufuna abalangirira nga balanga bituufu. Bw'ogamba amawanga ge tugezaako okwegomba Kenya Electoral Commission ya wano President Museveni yagironda eyo egenda kulangirira ye oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Eye Kenya President erondebwa Kenya Law Society eteekayo commissioner, Coalition of Parties neteekayo commissioner, Judicial Service Commission neteekayo ba commission. Kati ekyo kitegeeza ekibuuzo kiri kye nakuwadde. To whom do you owe allegiance? Ani mukamaawo. Electoral Commission ye Kenya bweddamu teyogera linnya lya Ruto President wa Kenya. Eyawa neyogera ani? President Museveni. Bw'omusanga ku ballot paper tegeera kye banaalanga. Electoral Commission ye Mozambique yo babaka ba parliament be bagironda. Kakati eyo ani mukama waayo? Ababaka sibe bali ku ballot paper kuba president. N'olwekyo bw'ebeerangirira tefa nayo kumanya president ayagala ki. Teeka. Electoral Commission ye Namibia, Chief Justice, Representative wa Law Society ne IGG nani be baleeta ba commissioner. Kye muva mulaba nti Namibia omuntu asinga nga ava ku ludda olukola ki? Oluvuganya. Mozambique omuntu asinga nga ava ku ludda olukola ki? Oluvuganya. Omusajja yakubamu awo Katonda endongo n'ali obwa president. Kaakati wano e Uganda ekyo tekiriiwo. Naye tuli mu kukutulamu ebitono bye tulina nga tukolayo ebitono. Ekigenda okuva singa
wabaawo ebibiina ebirala ebikolebwa era byonna bijja kubanga abambuti abatuwuliriza bubeera busajja bukongo bukulira nnyo mu bibira okunoonyereza kulaga nti ne mu kibira kino Mabira Forest bw'okebera abantu abalinaanyeewo waliwo obusajja n'obukazi obumpi bungi. Mabira olinga agamba Kampala. Ne Kampala. Era bwe mugendayo mujja bulaba ye buli. Nze nakola okunoonyereza. Kakati okusinga bubeera nnyo Congo. Obumbuti bubeera bumpi. Abamu mu bulaba nga babuzanyisa n'emizannyo. Waliwo bano ani? Akina Pupo. Naye kakati bwe mubulaba nga buyimiridde wali nga buli kamu kagamba ke kasinga kukannaako obuwanvu. Oyinza okuvaawo nogaa nti abasajja bawanvu bali. Asinze ne gwe basinze kubaako muwanvu. Kati bye bibiina by'obufuzi ebigenda okukolebwa. Byonna bibeera bimbuti. Era si nsonga ekimu ne bwe kisinga ku kirala obuwanvu bibeera biki? Bibeera bimbuti. Ebbanga lye tunaamala nga tukola obumbuti obungi era ly'ebbanga lye tugenda okubeera abampi abangi mu by'obufuzi bya Uganda. Omuwanvu abeere nga yuli atufufuggaza ng'akola ebibye ng'atambula. Kakati abo b'ogamba abagenda okukolayo ekibiina kuba buli kimu kibaako ne bekigenda okuvuganya kibaako n'ebizibu byakyo. Ekya muganda waffe bw'ogamba nti naye agenda kukola nze kyesimanyi naye bw'akola emikisa mingi ayinza olulangirira ekibiina ky'obufuzi nga tonna ayinza amuyambe kubanga alina uphill task. Ffe nga opposition task yaffe ennene ebadde yakukyusa tteeka tufune electoral commission endala kye tutakoze. Ye yakwerongoosa kubanga eriyo ebibiina ebikolebwa nga biva waggulu ne bikka wansi nti cadre based political organization ti abakulu abangi beekumaakuma ne bakola ekibiina. Olaba FDC yava mu PAFO DP ate eyo teri cadre based yali mass based political organization kuviira ddala mu myaka gye bagikoleramu kusaba kw'abangi. NRM it was a revolutionary spirit nekola dogmatic cult abantu bagiyita kibiina eyo ddiini NRM ddiini eyo ddiini erina ne bishop ye President Museveni abalala bonna bakatekisiti tebalina kye bayinza kukyusa mu bye yateekawo okuva nga 1979. President Museveni musumba bishop yennyini so kakati ate bo bano bwe bakola ekyabwe bo bajja nakisima mu ttaka kubanga obukulembeze bwakyo kati baabuddugaza baabuteekako buli kintu wabba kino wakola kino n'abagenda okukikola nabo bagula kakati be ekyabwe bagenda kisima mu ttaka nga muwogo bw'omusima mu ttaka ayinza okuba nga akaawa oba n'atakola ki n'atakaawa nakyo kiyinza okugiramu obusajja buli bwogabe oba bonna kati ebibiina byonna bw'obigatta kati bugenda kuba bumbuti omuwanvu abeera omu nga ye NRM kye tuyita eddiini. So n'olwekyo nze ndowooza nti kabonero ka buswavu eri oludda oluvuganya buli muntu okuvaayo n'akola ekibiina weewaawo so nga ate twandikoze ekintu kimu ne tulaba nga tukyusa gavumenti weewaawo. Radio 4 ensunsuzi 100 tonyeza omusambu Radio 7 era akalabyo bukama bwakabalega ne 102 omuzaawo omusambu Radio 8 Radio wooma dakiika 3 munyazi zeganye ssaawa 2 ezakawungezi kolunaku n'olwokuna enaku z'omwezi 5 mwezi ogwa Desemba 2024 maaso kawo dakiika nga 10 ona lebondoza tujja kuwayo abantu omukisa bakube ku masimu baberiko naye bongera okubanga bateesa honorable mu dakiika ntonotono kano kosagadde tukalweko emboozi gye nkunyumiriza eri nze nabadde nga bino nyinza birabako byetaagisa kiki ekyagaana demokrasiya mu nsi aliko buli ggwanga lirina waalyo oba ne wano bisoboka naye si byangu bwangu ebyo kubirabako wano anti kati wano nze kye nakugambye omukulembeze we South Korea si ye yateekawo poliisi eyo naye ono owa Uganda tewali wali mu poliisi kati omukulu nga si ye yamulonda in fact kati ate abasinga ye yennyini either ye yabatendeka oba abantu be yatendeka be babatendeka kuba abasinga bajaasi kati balina ennamba z'amagye ate bw'obeera n'ennamba y'amagye ebiseera ebisinga amateeka agakufuga mu byokola byonna ebeera order kakati mu poliisi mwo ebeera law and order naye kakati bw'obeera ng'oli musajja eyatendekebwa mu buufu bw'okubeera ng'owuliriza biragiro kitegeeza bw'ogenda mu poliisi
osooka kiragiro abakujjukiza nti kyetaaga okuwulira etteeka baba balina kubanga bakuwaabidde buwaabizi. Ebbanga lino tulina gye bayita Nuremberg precedent. Eyo bwe yayisibwa mu International Court of Justice oba International Criminal Court, one of the two, naye nga byali eyo mu Holland. Bagamba nti etteeka terikyasalawo nti tokyayinza kwewozaako nti wali ogoberera kiragiro. Era teri muntu yenna ajja kusinga musango olw'okuba bye wakola waliwo yali abikutumye. I was following orders of my boss. Nedda otoba lulwo omusango gwe nnyini gukusinga lulwo kubanga etteeka ligamba oba principle yaveeyo nti the orders should be lawful in order for you to implement them. So kakati omukulembeze bwakugamba nti genda Kasese waliwo abantawaanya bakube. Bw'obeera mujaasi gwe n'okuba bukubi nga tosomye mateeka gagaana kutta bantu. Wallahi bilahi talahi ICC egenda kusamoninga ne buli baddi era n'okuba kati tennaba naye ssaawa yonna omuyaya agamba nti kigozi ssaawa yonna erweru aba alina okugenda ku lisiti eri. So n'olwekyo tolinda na mukamaawo kubanga alinyeeko gwe kennyini tegeera nti eyo lisiti kwoli mu bunambiro kadde budde. So kakati wano president oyo wa South Korea ye bwe yalowooza nti ebbanga lyonna alaba opposition eri mu kwandamaininga bukulembeze bwe n'akola ki okumala emyaka nga 5 principe eno eya martial law ebadde weeri naye nga tekozesebwangako. Kakati ye n'alowooza nti kakati nze ngenda kwekalakaasa na wano waliwo embeera ey'okulangirira state of emergency. Kyagala okufaananamu ekyo nti president ayinza okuzuukuka n'alangirira state of emergency neetaaga okwongera okutunula oba ye asobola n'okudisbandinga parliament ne baddamu okulonda. Kyalimu mu ssemateeka ezimu enkadde naye twetaaga okukitegeeza okyetegereza oba ne mweno mwekiri. Njagala okubuulira nti oli bwe yagenza okukikola nekimulemerera agenda okukivaamu ng'abayaaye batandise impeachment. Kakati amagye bw'oyagala okugakozesa poliisi n'egamba nti kakati buli asuula ennyonyi ku parliament akwatibwe, kitegeeza olwo waliwo kye bayita checks and balances. Institutions buli emu esoma katabo k'amateeka nti ffe amateeka gaffe nga poliisi gatugamba to maintain law and order. Kakati g'amagye bwe gaba tegategedde katabo nti gabagamba kulwana nga waliwo ani yabadiployinze ekigenda okuddako. South Korea eyo yakwatako eyaliko president n'emuggalira nti wabba ssente. Noono omusajja ebbanga ttono nnyo ajja kubeerako eyaliko president era ojja kuwulira gy'alikkira kubanga bo balina systems. Ekyokwagala okulimba nga yeekwasa nti North Korea erina kyebadde yagala okukola n'olwekyo nangiridde kino kyagaanye tekyakutte kubanga abadde ayagala kuyingizaamu external relations nti North Korea ebadde eyise mu bano ebadde batiisa byonna byagaanye era kaakati kye bayita nti martial law principle ya backfiring bagiyita gambo martial law gambo ya backfiring era ekyamazima okubackfiring abatuuliza kitegeeza gwe okubanga okutte bbomu ng'oyagala gitaala ogisuule mu katale otta abantu kati ate gwe ng'obudde babupimye bubi n'ebwatuka nga gw'ogikutte kakati ekyagudde ku president oyo wa South Korea. N'olwekyo kiba kirungi era kisoboka kasita muba nga mulina ensi erina institutions of government. Wow. Honorable, njagalirawo wennyini tutagulukemukko katonotono. Leero ndabyeko empapula z'amawulire ennaku zino zoogera nnyo ku tteeka lino oba ku bbago ly'etteeka eriri mu kkolebwa ery'obufumbo. Gwe tusingako ku by'amateeka. Muntu ki bwe walabyemukko omuntu bw'ayinza okuba ng'alowoozaako kwataliko bannaddiini abamu nga bagani mulimu bye batajja kukkaanya nabyo naddala ku nzikize n'ekikatuliki. Kakati simanyi bulungi babaka baffe aba palamenti ebiseera ebisinga obungi nze neewuunya buli lwe baleeta etteeka. Waliwo amateeka ageetaaga okukolebwa naye ne batagakola. Kati ne wabaawo amateeka agakolebwa nga gabadde tegeetaagisa kukola. Ne wabaawo enkyusakyusa mu mateeka eziba zeetaagisa ne zitakolebwa naye ne baleeta ate ezibadde tezeetaagisa. Naye mu nsonga zino ez'obufumbo osobola okukola benchmark processes n'ogamba ewalala kiri kitya. Nze nabadde ndowooza nti ebyetaaga okukyusa okugeza kati bw'ogendanga mu nsi nga Barbados. Barbados eyo gy'olaba kasita owangaala n'omukyala ewaka ne bw'oba tokyalangako waabwe
ne bw'aba tamanyiddwa wammwe naye ne muwangala emyaka egi esatu afuna marriage certificate anona none era kasitaba asobola okupruvinga ndi mubadde mwenna emyaka egi kubanga omanyi edda omanyi n'abayaye kati bangi oba lwe byanfuna edda nga waliwo be twayitanga ba one night stand nti omusajja ajja yiggamawo nkuba katono n'akola kinadduka n'agenda kati abavubuka baayiiya tebakyali ba one night stand yakukulusanya ebbanga lyonna nga ate tewali nakiddako paka gwe lwodduka kakati kyekyajja akubeera mu roundabout weetoolola bwoto akubeera mu paka gwe lwokitegeera ndi wano mala budde nga yetadduse kati ate gwe gwokola ki kati abawala ennaku zino be balina okudduka kubanga ekiyaye kimubeerako nga tekirina kyekiddaako tekikyala takikyalira takola kiwaabwe biki agenda okulaba omwaka ogusooka ogwokubiri amabeere gatandise okugwa ye yennyini yadduka nanonya ekiddako nabadde njagala etteeka lyalibadde likigamba nti kati omuntu ng'oyo kasita mumala emyaka egi anone certificate y'obufumbo abatuwuliriza balina okumanya obufumbo buno si kinyumu okubeera ng'ofunye ebbaluwa naye bannange abatuwuliriza abakyala bano bwe mulaba ne waba talina kyakoze okusigala obusigaze ewaka gwe n'obeera wano mirembe ng'okola ssente eyo contribution aba tagisasuddwamu nsimbi naye w'oyagalira okutegeera omugaso gw'omuntu okuba n'olupapula singa ova mu nsi n'omusooka gwe kasita ova mu nsi ng'obadde n'omukyala nga temuli bafumbo takyalanga wammwe tokyalanga waabwe naye nga muzadde abaana 2 5 newe mba temuzadde naye nga mumaze emyaka 2 myaka 10 gwe bw'ova mu nsi ffe bannamateeka kye tusooka okutunuulira ani afuna ebbaluwa eziteeka mu nkola engeri y'okukwata ebyobugagga byo ani azifuna omukyala avunaanyizibwa butereevu okusaba ebbaluwa ezo aweebwa obwannannyini bw'ebyobugagga ye abiddukanye mu baana bo mu famire naye omuntu yenna bw'aba tabadde na kiwandiiko ekyo taba mukyala ne bwe muba mumaze emyaka 4 aba girlfriend era ye tatunuulirwa olwo gaganda go gagenda okuva gye gavudde ge wamma edda ebintu nga gategalaga mbu kati mu kufaako ge gavunaanyizibwa gw'atavunaanyizibwa nga ndi mulamu kijja kita okuvunaanyizibwa nga nfudde n'olwekyo abaana bano ababuwala be muteeka ewaka beetaaga obukuumi obumala obwetteeka obubalaga nti bafumbo widow namwandu surviving spouse kitegeeza omuntu alina ebbaluwa y'obufumbo so omuntu azadde abaana bo so omuntu awangadde naawe emyaka 4 ewaka nedda kitegeeza omuntu alina ebbaluwa si nsonga obufumbo bubadde bwa kyaki oba bubadde bwa kukyala wammwe ne banjula obwo nabo tubufunira ebbaluwa yaabwo era buba bufumbo enjawulo eri ku obwo oba okwanjula obwanjuzi ne mukomaawo nti bwo buli potentially polygamous nti bwo muteeka eririwo bakukkiriza okwongerako abakyala abalala oyinza n'okusinzaako King Solomon tebukoma ng'oyinawo n'owa church wasiiringa ebbaluwa gyeri kasita ate obeera n'owa church kati ate obeera tokyakkirizibwa kwongerako mulala ne bwaba mulema obwo bwo buli potentially monogamous faabana kakati mwe ababana muwasiza muteeka lye bayita marriage under Muhammedanism oba oli musiraamu n'ogusaabana kakati naye eriyo kati soko otudyemu naye buli kukkiriza okuba nti babaawo wabbali abantu balina okuyiga abatuwuliriza bw'obanga oyagala okuwasa abakyala abasukka mu 4 5 10 tolinnya mu kyaki togenda muzikiti kyekyo kitiisiza kakati gwe yanjula era tuyinayo abantu baffe nga y'omuwulira buwulizi nti eriyo okwanjula kwa musajja waffe ekanzu ne zizikubako enfuufu tunona wakuna ye n'abuuka muyimbi kyamufulumya nti pate ndeka nkube pate olabambi kakazi kattu ka mwenda kakati kubanga kwokwo okuwasa tekukoma okw'obuwangwa ate ng'olumaliriza ng'ojjayo pate era naawe gwe bawasiza obuwangwa genda mangu kugombolola ojeyo certificate yo genda ojeyo akantu ogende Mengo bakuwe certificate y'obufumbo obeere nayo nga mwayanjula kati obuzibu bwa kereziya n'ekkanisa ne civil marriage nti kasita byo bibanga biwedde kati ate gwoyongerako yenna oba omaze budde bali bamanyi kiri kyamu abeera omu tafuuka mukyala kakati
bano kye baagala ababaka nti omuntu asobola okukyusa obufumbo obubadde obwa John nga wabutwala mu kereziya kanisa oba nga wagenda bugenzi wa registra n'abawandiisa kubanga nkugambye obwo bubeera bwa muntu ki nti kati wabeewo ekiseera bw'oyingira eddiini endala bukiwuke baagala kuba ne conversions zino kati kyaki ezo tezikkiriza bye flexible abayaaye bakyukire eri mu kitinga embazi yaya siramutse kakati amasinaale tunoonye balala babagattira mu kyaki kasolinye ye Masaka erodi Kampala nga omukyusa boda mulokole encha ffe bw'oba tufunye divorce toyinza kuwasa in fact kimenya amateeka kasitola osangibwa mu mukolo gwonna ogulowoozesa nti ogenda kuwasa singa kizuulibwa obeera osobola okusibwa emyaka egisukka 3 under criminal law sobola bandi iki kyekitisiza abasuma ne baganja nti bajja kuddukayo awo ngategedde n'olwekyo ng'oggyeko ebirala byonna twetaaga okukuuma institution y'obufumbo nga tugyetoolooza amateeka naye ate twetaaga institution yeyo ate okuba institution ya family nayo yeetaaga okuba nga tugikuumye kati kawundo kakubye eddirisa yeyo ebadde yeetaaga okukyusaamu nga bwe kakuba emyaka 3 ano ne certificate ye abeere mufumbo yennyini abaana abawala bayitiridde okubakadiiza mu mayumba omwo ekisajja bwe kikwata essente ate ne kiryoka kifunwa mbu azigyamu ensi endala nga bwolaba Rwanda for example under ndozoba article 25 mu ssemateeka wa gwe kati bw'oba owasa mu kugabana ebyobugagga nga muli mu kwawukana kisinziira ku nkola gwe contract kije wakola nga muwasa waliwo contract egamba nti tugabana kiwattu mugikolera wano mu kuwasa bibeerawo wano wano nga mukyakyamuukirira omutunulira bwoti amaaso gamulabako ebiyitirivu ng'omuyimbi omu yagamba nti ebijanjala birabako amasavu kakati wano ng'okyalaba ebijanjalo ng'obirabako amasavu woosalirawo ffe tunaagenda mu ya 50-50 oba buli omu atwala bibye oba buli muzikolerawo kati we mutuukira okwawukana toyina kyotugamba endagaano yammwe yiino kooti esala busazi so n'olwekyo kuba kutegeeza kooti naye gwe omanyi kyotwala ebintu ebyo bibeerengawo kubanga abantu bayitiridde omaze okuva mu nsi baganda bwe bagoba omukyala mbw aveewo abadde abeerawo bulijjo nga bikolebwa kati mmwe mufuuka muti abo mugasa eri ebintu byange bye sibawadde nga ndi mulamu ndowooza abatazaala aba tebaagala nazaalira eddala niba otazaala ensonga yamuleeta si kuzaala buzaazi yennyini yamanyi nze ensonga zange ngenza okufa era nze saazikolako kale honali bukankweyo ku baana b'amasimu hala wanjisebo osiibule nabo yes banange sawa ziwesigiddeyo meka tusiibulira mu ddakiika banange Simoni onalebo Godfrey omanyi kakati mubuuziza ebintu bingi Salongo designer akadde tekansobozesa ono mwagadde yagambye kati ayambadde yaddako kuba kakati oli bamukubye kolike bamugobye kati ye kaziteekemu gwe batagobe naye nawe wogenda wennyini we bagobera abantu we bakubira kakati olina okuzifungiza naye era ne Salongo akyogeddeko omubaka yenna bagenda kukuba okusinziira ku bye wayogera ne kakati byokoze kuba minzaani egenda etambula abalonzi bano batuteeka ku minzaani kigenda kuwera etaano gwe kasita osangibwa ng'ewantu wabbawo akambe kizibu okukomawo ng'oyagalawo matooke mawaate ge baba bakuwaawo kubanga akambe wakabbawo omubaka wa palamenti yenna bw'oba otambudde obbawo kambe togenda kufuna mawaate we wakabba n'olwekyo obuzibu bungi bugenda maaso kikolwa kibi titulina kyekikolera kubanga njagala okutegeeza ebyo muba mwakola nga nange design obuuziza okkirizibwa okuddamu okuwasa singa bw'oba mu katuliki oba mu kristaayo oba nga wakoze civil marriage singa obeera ofunye divorce nga baba tawuludde oba nga gwe wawasa afudde oddamu n'owasa kubanga endagaano eyo ebeera ndagaano ng'eyeggulu ttaka endagaano teyinza kusigala awo nga wagikola nti ogenda kuba okolagana ogamba temugikola na muntu yafa oddamu n'okola endala so n'olwekyo currency point Mr. Godfrey ebbanga lyonna amateeka Law Reform Commission tugikubiriza eyanguwe mangu okukola review y'amateeka amateeka nga bwe gakolebwa nga waliwo abazungu siringi 6 zaabanga sente nnyingi
kati olwaleero okukugamba olukaaga era lusigala lukaaga mu mateeka naye nga kati ziba ntono. Kati amateeka ge tujja tukyusa tuzifuula currency points such that bwe bakugamba zino obeera omanya nti ziba sente zijyamu zino nolwekyo bijja kgenda bikyuka singa eggwanga likola ekyo kye biba liteekeddwa okukola. Abatuwuliriza bannaye njagala okubasiibula abantu abakuba abakulembeze mulekeraawo nze nga mbidde sikiwagira kubanga kijja kugaana abaana baffe okuyoya okufuuka ebyo bye tuli nga bwe bali babakuze kubanga munnange sanduuko y'abafu kofini ne bwenyirira etya gwe eyinza okwegombesa okufa nti naawe ogibeeremu n'olwekyo obukulembeze muleke bufuula sanduuko ez'abafu njagala mulekeeyo mu bitiibwa abakoze ensobi mubakubiranga mu bokisi ez'okulonda naye temubakuba miggo mwebale nnyo mwebalire ddala. Weewaawo munange nange nkwebaza abadde atugoberera kuva gye twatandikidde ziddako naye nga njagala okujjukiza nti Radio for Uganda ojja kugenda ku mitimbagano gyonna pulogulaamu ojja kugigoberera tasobodde kubanga ogifuna YouTube zibeerako ebbanga lyonna nekyoyagala kigambo ku kigambo ekyaliwo mu mwaka myezi egiyise bisigalayo okuba nti obaako kyoyagala okubanga onyumirwa eggwanga lyo bwe litambula.